Mbaniriza abalungi abekubidde ku Bukedde TV eno program y'emikolo n'embaga ekutusibwako buli lwa Saturday ne Sunday ssaawa ziba 12 zennyini nange omuweereza Josephine Namakula mba ntuuse okutuusaako ekirungi ate era eky'omutindo. Bannange mwebale kwagala Josephine, mwebale kunnyaniriza abasinga gwamanyi nga Kama Ozi, abantu munda z'omukwano. Nabadde nakaseke nga buli omu, nabadde wakiso nga buli omu agaba baleete tusuwa program eno. Bannange mwebale kwagala owoolugave Josephine Namakula abulanga sinnakutwala mu mukolo gwe nnina olunaku olwaleero. Njagala nkutegeeze nti omukyala nnyambaza n'endabika obulungi ayitibwa CEO Maria, ate nga be bano ba Maria's Bridal. Maria's Bridal balina engoye ennungi, balina gomesi ennungi, balina gawunzi ennungi. Oli senga, oli maama, ababuuza oyagala kulukinga kilasi, oli kuki? Yambazibwa brand ennene eriko Maria's Bridal. Mukwano togenda kwejjusa, mukwano dduka Buddu School Street ku kizimbe kya City House opposite the arcade. Otuuka obuuze Maria's Bridal, buli kimu kigenda kubanga kusaidiyo kiwedde. Kakati omulungi andaba omukolo gwe nkuleetedde olunaku olwaleero. Mukolo gw'abaakolamu, mukolo gw'abantu balina ssente, ate era mukolo gw'abantu babitiibwa. Omukolo guno eno gwali wali eri embuya, omukolo gwasitula abanene, gwasitula abantu ab'obuvunaanyizibwa. Omukolo gwe tukuleetedde gwa Afande Vincent, omukulu Afande Vincent ng'aweddinga mukyala we omulungi gwe bamaze naye emyaka 19 era nga balina abaana 6. Omukolo guno eno gwali musofu nnyo ddala era nga tukuyozayoza omulungi asinga okwagala omwami we Novias. Tumwebaze, mwebale kusanyukira mukolo, mwebale kutegeka, mwebale kwewabudde. Bannange ekintu kino tekisangika. Kakutwala onyumirwe mu kyaki nga bakuba ebirayiro ebyabafuula omwami n'omukyala bamutaasa mu butongole. Ate oluvannyuma inkomewo saagala okwata kuli mu Bukedde TV mikolo na mbaga. I never knew what love could do. Amannya gange Mutaasa Vincent. Nebaza nnyo Katonda okugenda okututuusa ku kkula lino kye nali sisuubira, so kati ndaba nkituuseeko era ngenda kituukako. Era nkyebaliza Mukama. Mukyala wange Novias tumwebaze. Mwami Vincent wanjawulo, ye mwami gw'owulira nti wandibadde ogamba nti buli mukyala yandibadde alina omwami bw'ati oba buli kitonde ekikyala, kubanga mwami Vincent nze ku byankoledde akyusiza obulamu bwange, anjagadde, ankoledde bye nali sisuubira, n'asobola n'okuntuusa ku kkula lino. Era nga omulungi nkuleetedde omukolo gw'abagalana ababiri, omukolo ogwasitula abayimbi, ogwasitula abagagga, ogwasitula ab'ebitiibwa. Bannange njogere kimenye ki, omukolo gwa Novias tumwebaze naye nga gwe gumu ku mukolo ogukyasinze era ogwabadde mu 2024 nga tumuwunzika. Kankulage kye bayita omukolo Vincent Mutaasa era nga afande era nga mukwano. Omukolo guno gwaliko buli kimu ekyebbeeyi, entimba yali nnungi, ennyambala yali nnungi. Era nga mukwano abagole baffe next man n'omugole omwami bayambala amasuuti gaabwe agalabika obulungi ennyo ne botayi zaabwe zaali unique mu, tezaali za bulijjo. Bayambala blue and black suits ne bavaayo bulungi ne balabika bulungi. N'omugole waffe omulungi Novias, the chocolate baby, yayambala n'anyuma, yayambala long sleeved off shoulder gown ye eyasinda leera ng'evuddeyo bulungi ng'erabikidde ddala bulungi nnyo. Ate nga n'emperekeze bamaids baneeno bayambala ne banyuma, bali mu dark green dresses eza fitting ezalabika obulungi ne lemon green. Bannanga byavaayo bulungi ate era byanyuma.
nga kituuse ku ddiko bridal UG yakikwatamu naye yanyumisa omufolo. Decoration yali perfect, yali mulungi nnyo. Mukwano gwange njagala okutegeeza bakozesa black and gold ne white. Bateekawo whiteboard carpet era ne wakati ne bateekawo glass carpet eyali mu kkala ya silver. Terrace bagikola bulungi nga nnene ate nga ngazi ddala era nga mukwano bateekamu small crystals, chandeliers ne light candles naye ne bivaayo bulungi ng'olwo nno waggulu wennyini bataddewo ka black cloth akasobola okuba nga kakola ki kaggyayo ekintu okukimakingisa perfect. Ne batambulira ku theme colour eyali ekoleddwako nga bakozesezza black and gold ne white. Byavaayo bulungi ate era baanyuma. Bakozesa white tables ne bateekako stand flowers ne chrome chairs abagenyi we baali bagenda okutuula ezaali mu kkala ya white and gold. Abagole baffe abalungi batambulira mu Benz Cross Country era nga mukwano z'emmotoka ez'abatambuza ezo emmotoka w'ozirabanga ku mukolo bumanya nti omukolo mukwano gwa mutindo gwa mulembe gwa bbeeyi. Nzikiriza essaawa eno osooka nkutwale mu church gye baakubira ebirayiro ku Our Lady of Africa gye basobola okufuuka omwami n'omukyala bamutaasa. Era nja kukumerera mu kutuusa okufa.
ennyo okubandirira omwami n'omukyala Mutaasa. Omukolo gunene olwamala okubanga bafuna ebirayiro bagattiddwa mu butongole bayolekera butereevu Embuya ku reception gye baali bategekedde abantu baabwe. Bayolekera butereevu ku reception Embuya gye basobola okuba nga bategekera abantu baabwe era we baatuukayo abantu baali babalindiridde bangi nga buli omu alinze abagole baffe ab'ensonga. Wabula vibe yatandikira ddala ku bamaids. Bamaids bano bakola ekyenjawulo nti buli luyimba lwe baazina amazina gaali gafaanagana, kimakingisa omukolo okuba nga guli organized and perfect. Baakiwa obudde, baakiwa time, so bamaids bonna abagenda okukola ku mikolo gy'abendi bambi mumakinge sure nti mukola practice ez'ennyimba ezo cause binyuma ng'ennyimba ziri uniform nnyo nga bamaids ba Novias. Amasanyu gennina sina na bye nnyinza kwogera kubanga nasigala n'abaana abo nga bato taata waabwe n'afa
mbadde simanyi kinyiza okutuuka ku kkula lino. Omwana wange ne banjagala n'afuna maama njagala ennyo ennyo ennyo. Nze nsaba mukamwana Mukama amuwangaaze. Simanyi na kumanya sina byenyiza ku masanyu ge mulinako. Ampe ekitiibwa nzaani. Maama wange anjagala nnyo ne taata wange anjagala nnyo. Bazadde bange baafa naye kati banerabiza bamaama bali abaafa. Kati nina taata ne maama. Era nga mukwano bwe bati wamaizi oluvannyuma lw'okusanyuka abagole bafe ab'ensonga ne bayingirawo omwami n'omukyala bamutaasa ate nga nabo vibe yali ndalamu. Mukwano baasanyukira omukolo gwabwe baanyumirwa omanyi kye bayita okuwangaala n'omwami w'emyaka 19 ate nakuba empeta mu bangi. So mukwano onako oba olina kulowaayo n'osanyuka ate era n'onyumirwa ng'omukyala Novi we yakikola. Kati tuusa omwana wa Bendi nkyala mutaasa gonda weekozeemu ebimu bikoma ku mbaga naye agonda akugundewo bazadde bo nga balaba avyakakasa bas in style. That's how they do it. Kati mwanyi mutaasa okusalawo okukwo oba otuula oba totuula gwomanyi oli wambagayo wamanze nze nkusaba tuula. bandi bagita Genius House Band egenda kutukubira omuziki. Bwe bakuba omuziki ogenda kusituka ozine n'ebino wammanga bibiri bikole nga bw'ozina bw'onywa zinange yakuwadde lift olengera waatudde. You see all
Oluvannyuma lw'abagole baffe okuyingira reception baliisa abantu baabwe emmere era ne babagabula bulungi nnyo. Bannange emmere yali nnungi, ebyokulya byali bingi. Njogere ki kubanga naliyo live live band yakuba nga we balya. Guno omukolo gwali mulungi nnyo. Akaseera k'okukyusa omukyalo ono bamaids bayambala one ham short dresses eza mint green era ne bazina ennyimba zaabwe ezaali uniform. Amazina gaabwe nga gali uniform gagafaanagana. Banyumisa ekintu, banyumirwa omukolo era nga bamaids abo kuliko abaana ab'omukyala Novi n'omwami Mutaasa. Afande Mutaasa naye yakyusa, yayambala coffee brown and black suit n'omukyala we yadda mu gawuni. Omukyala Novi gawuni eno yajagala nnyo kubanga si buli omuntu yakituukako, si munnyo nti ogusanga buli maka, so yayina okukyekola ku lunaku lwe. Yayambala off shoulder Cinderella gown ng'avuddeyo bulungi nnyo mukwano. Olwo omuyimbi Catherine Kusaasira n'abayimbira ennyimba ezakyamula abantu abali mu kidaala kw'ossa abagole baffe ab'ensonga. Omulungi waffe la Chocolate Baby Novi yasanyuka bannange era nga njagala okutegeeza omwami Mutaasa walonda ekyapa mu mannya go kuba omukyalo ono akwagala nga gye nkomeza.
Oluvannyuma lwa Catherine kusaasira okuyimba baasala keeki ng'akabonero ak'obuwanguzi era nga mukwano omukyala olwamala okusala keeki yaddayo ye n'akyusa. Kale lwaki omukyala Mutaasa n'atwala mpolampola Gaya tukope notes. Owulira otya oluvannyuma lw'okuva mu kyaki ng'okubye ebirabo? Mpulira bulungi nnyo era ndi musanyufu nga neebaza Katonda kino kyatutuusizzaako. Ennyabo Omukyala gatiddwako erinnya lyo Mutaasa. Nsaba omumpeereko obugambo obulungi bw'oyinza okumuwa obw'omukulu. mukyala oyo musabira Katonda amuwa omukisa n'obulamu bwe bwonna kubanga mukyala mulungi nnyo, ayina empisa, ate annyambye ebintu bingi, tukulaakulanye ate ng'afaayo. Bwe nali anyongeddeko tugenda mu maaso tetudda mabega. Era n'olwekyo nsaba Katonda atwongere omukisa tweyongere okufuna tukume n'abaana baffe. Nsaba mumpeerereyo kayimba k'omukwano kowulira ku mutima mu kamera nga neesewulira. Wangi akayimba waliyo akayimba kusaasira kayimbi ako kayitaani nsaba akayimba kala I love you don't take me I love you ke kayimba kensabaako ennyabo. Ku lunaku luneeno kyeki kiza okukuba ku mukyala okyolaba nti wallahi ebyaddala anyumye nnyo n'olw'essanyu sirina bingi byakwogera naye ng'essanyu nina lingi nnyo. Yaddira mu gawuni ye oba giyite fitting dress ye eyalabika obulungi ennyo yali ya open dress ng'erabise bulungi nnyo eya fitting ng'emugyeyo figure 8. Mukyala mulungi, mukyala yakula bulungi ate era mukyala wa kitiibwa. Yayambala n'anyuma omwami yasigala mu ngoye ezo zennyini era omuyimbi Mary Bata yajja naye n'ayimba lwatyo n'ateeka abantu abali mu kidaala mu vibe omukolo ng'olwo gutandika butandisi. Mukwano tuli ne maama tuzaliro mulungi Novius ate nga mukwano asobodde okujja n'abeerawo ku mbaga ya muwalawo manyi kyawulira. Maama tusanyusa kulaba. Nanyi nsanyusa. Amannya gaffe. Provia tumusiime. Owulira otya maama? Mpulira bulungi nshemereirwe. Kinene omuwalawo kyatuuseeko biki by'oyinza omukuutira era by'alina okumanya? Ekindamugambira kumanya ndabanza kusiima Mukama owateireho puraani egi kandi bakaija bakandaganiisa kubaraza kushemeza obufumbo. Mbwenu aho ndasiima Mukama kureeba bahikiriza endagaano eyi baraganisize Mukama ahabw'okuba tinye baba bararaganiisa bakaba bararaganiisa Mukama. Mbwenu ubu nshemereirwe ahabw'okureeba bahikiriza endagaano ya Mukama bakabaasa kuwega kutunga isakaramento ahabw'okuba ekintu kyona entandikiro y'obwenge n'okutiina Ruhanga. Watiina Ruhanga okamukunda arakukolera eky'orenda. Mbwenu ndasiima Mukama Ruhanga ahabw'okureeba ngu bahikiriza endagaano
eyi baraganisize ahabwo kuba mu bintu byona waza kugura ekintu n'obu woshashura zikahwayo batakukorera endagaano tokagira ngu ekyo kintu wakigura konka mbwenu hati nasiima mukama bahikiriza eki baraganisize bakora n'endagaano basayininga babaha satifikeeti mbwenu ndasiima mukama kandi ndabashabira ngu mukama bahereza obufumbo bw'obusinge bulimu emigisha boroberane bagirirane obwesige rero mukama ari omuhwezi wabo. Omwana wange bajja kukola sente andabirire ampe buli kimu akole omukolo gwoguti ataawe speech ayogere wenjo kimaliriza Nalongo bakume muza nongera kubebaza mama wange webale kunjagala webale kumbeererawo webale kuswaza buli omwe yagaga nti tekisoboka ng'era nkukakasa mu maaso g'abaana abantu mutaasa ngenda kukwagala ngenda kukubeererawo mu buli mbeera yonna katonda nga bwe ndayidde mu kyaki nja kufiirako paka kuwulira bubi mutaasa anatandisa okuwaana omusajja ono osobola okusula wano sulawo ate tulagawa omusajja wange wanjawulo otyo omusajja wange full package hybrid alimu buli kimu omukazi teyandyegomba okufuna mu musajja wanyi maama olwekyo njagala kwebaza mama wange ajati webale kunjagala mama wange mati mutaasa omukyala mukube ku mugongo asirike mugonde bulungi banne ekyo kikola laavu mpya bwe beekaddiye bajja kuba kigonde kati bamma weeweeta omugongo simanyi bukyabwe wakuza mutaasa kuba musanze mukulu simanyi ki kye wakola naye nga mu byonna essanyu lyerina lirina kuba nti wamuzaala ate mumukuza maama nkwebaza okwagala tekyo okimanyi ate maama nja kukwagala oli maama wange zono simuyita bayinawo yampita maama kati yamba oba obusika bwa maama we yafa kati nze maama we ate naye naafuuka maama wange banaye nze saafuna nazaawo nafuna maama ajja tebale kunjagala nebalamu bange bonna abengalinga munjagadde munyaniriza nemunjagala nemumbeera nempakakasa sijja baswaza fe abakiga bwe tuba tusazeewo tuba tusazeewo Oluvannyuma lwa spiichi zaabwe waati omuyimbi Ronald Mayinja yajja n'ayimba ennyimba ezashamulira ddala abantu. Omukolo gwali gwa kitiibwa kwaliko abayimbi ab'ebitiibwa abayimbi ba legendi bannange omukolo guno gwanyuma.
omukyala ono yaddayo n'akyusa omulundi ogwokuna ekiraga nti omukolo gwe yalina okukola buli kimu kyayagala ate yakikola ne kinyuma. Yayambala short open dress ye eyalabikira ddala obulungi era ng'omukyala ono yanyumira ddala nnyo nga wookiwulira. Era mukwano mu kukomawo Aruna Mubiru ye yamusembyayo era naye n'ayimba n'akyamula abagole baffe n'abantu abali mu kidaala. Abantu banyumira omukolo guno tolina nakyogoogerako kubanga gwali mulungi nnyo 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 ddala. Omukyala Jute nga tosobola kwogera linnya lye nga togasseko linnya lya mwami nti Muteesa anyumye nnyo asanyusa nnyo mugole esanyusa okulaba nange okulaba kafe nange esakadde n'obulengo amanya nze tumwebaze Noviasi balekola Bana ekitiibwa kya Mukama twagala mwami nange era naye anjagala ffenna twagalana. Ki ebyenjawulo byolaba mu mwami Muteesa? Buli kyanjawulo ky'oyinza okumanya ku nsi omwami wange akirina. Wanjawulo nti ye musajja gwe mutuula ne muteesa, ye musajja amanya nti oba akasente kazze tutudde tukoze tutya, ye muntu atampakanya nti newankubadde nga ayina ebitiibwa bye ng'omuntu naye nga nange asobola neebuzaako advice nenjimu ate ne tugikolerako ne tulaba nga tukoze eki. Kati kyekyenjawulo kyalina nti ye mwami gw'oteesa naye buli kimu buli kirungo mu speech yo ng'ogamba ali full package kuba buli kimu mweki. Wamusisinkana otya brief tumenyere era twesinkana eno mu Kampala tusooka tubeera nga bw'omanya era abantu bwe bali bwe yangamba nti anjagala n'enkiwa chansi tugezaako nagenda okulaba nga musajja mulungi nga nzimba nga mpabula paka we twatuuka ekiseera n'angamba nti naye madde nsaba tugendeko mu bazadde tubalabe tweyanjule kuba tekiba kirungi kubeera na muntu ng'abazadde tebakola ki naye nga twatandika kuba bali mu bizinesi muyamba tweyamba bwe tutyo kale nga bwomanyi ng'omuntu mukozi paka Mukama watutuusiza. Asuubira ki after mbaga eno kikyomusuubiza?
kati kyaba asuubira asuubire kwegamba buli kye yali alowoozezaako nti yali akisuubira kifuna katandika butandi kati kyemugamba omwami wange musuubiza okumwagala okumulabirira omulabye kiringa kibebi omulaba glowing ekitegeera mufaako ate nga nkyabikolera ddala kano kati ntandika butandi tuyinayo ku baana mukwano birabwo omwami wange mwagala nnyo katalekeka omukolo guno munene mugutegekedde ebbanga ki abayimbi ababaddeko babadde bamanyi oyambadde n'onyuma oyambadde engoye nnya sikirabanga sitera kiraba alaba ku mukolo ogw'embaga njagala osigira omuntu aliyo ekifaananyi ogutegekedde ebbanga ki era osuubira gumazeewo busente nga mmeka kakati omukolo guno twayanjula last year mu gwa 8 then omwami wange nansuubiza nti mu gwe 10 guno tajja kukola omukolo naye bwe twamala okwanjula of course nitukivaako ng'abantu ba bulijjo kati kutandika okutegeka omukolo guno nga bwogamba nti kati tutandise twagutandika mu gwa 9 gwa 8 nga lumu we twalonchinga ne tutandika ne tulonchinga omukolo gwaffe kati kwegamba tugutegekeddemu egyo emyezi ng'ebiri awo. Mbebaza ba sweet okuva gye twatandikidde paka ekikomekereza omukolo guno gw'abagalana ababiri omwami n'omukyala bamutaasa era nga tukuyozayoza omukyala omulungi ennyo eyawa speech ennungi bannanga ebintu by'omukwano binyuma naddala nga gw'oyagala akwagala novious webale kwagala mwami wo era nga bannanga afande omukyala oyo akwagala nnyo sijja kulimba ffe abamubeera ku lusegere tukitegeera butegeezi akwagala nnyo bambi era mukwano tubagaliza ekisinga mu program y'emikolo n'embaga webale kumulondayo mu bangi webale kumuweesa kitiibwa bannange si kyangu tubagaliza ekisinga ba darlings mubeere bulungi era nga mukwano bifo nga sinnakusiibula enjagala okutegeeza nti Maria's Bridal kyekyokuddibwamu kyeri omugole yenna ali eyo oyagala kwambala onyume olabika bulungi oyambazibwa brand ennene eya Maria's Bridal dduka buddusi ku City House ku kizimbe kya California Plaza level A sooka ojja kubanga mukwana ate omufunira ddala ku City Plaza wojja okumusanga Maria's Bridal ate ng'omulungi njagala okutegeeza gwe wenna ali eyo oyagala mukolo gwo gulaga ku TV gwaggwadda guli recorded mukwano oyagala tubeereyo live tukuggyeko interview ne family yo twesige Bukedde TV ensibuko y'emikolo n'embaga ensonga tugenda kugijanjawaza ate era tugikube omukolo gwo tugukuba abantu mu maaso nga woolabye ogwa Novi enamba eri wansi gikope tetukomye ku ekyo tugenda kuba tukuwerako bakama exotic ushers abaana abategeera kye bakola ba ushers abalungi tunoonyeeko ensonga tugijanjawaze abula omulungi adaba Riley's Magic Touch ka makeup kange ali ku UK Mall kansanga ate ng'onako olwaleero tusiimiddwa era mukwano ne tukolera ku Riley's New Heaven Josephine abakulaga banya abasinga gomanyi ga kama ozi tuddemu Sunday ja obudde bwe bumu mweraba mbadde ne Ian ku kamera